mu mawulire agakagwawo breaking news waliwo omusirikale w'ekitongole kya police amanyiddwa nga ASP Emma Bajenda akubiddwa amasasi agamutiddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ono nga yaliko omuduumizi oba akulira police ya Ntaawo police station mu ggwanga erya Uganda bamukubye amasasi ne gamuttirawo era nkuleetedde biki ebibaddewo na butya bwe bagenze maaso n'okubanga bamusaanyawo omusirikale wa police ono ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa November 2025 talusimattuse bamukubye amasasi agamutiddewo oyo gwolaba mu kifaananyi kyo oba gwolaba ku screen yo akubiddwa amasasi agamutiddewo ono nno yeegasse ku basirikale ba police abazze bafa gye buvuddeko abamu nga tubuzze tubakulipotingira wano nga bw'omanyi nti ku Red Zone TV tuzze nga tubikuwa kakati ne ku mulundi guno ngenda kukuleetera olukalala olw'abamu ku basirikale ba police oba ebitongole byonna ebyokwerinda abazze bakubwa amasasi oba abazze bafa mu nfa etategerekeka waliwo n'omusirikale omulala amanyiddwa nga ACP Ronald Mutabazi ono yasangibwa yali in charge of VIP judiciary security yasangibwa nga mufu mu makaage enfaye teyategerekeka waliwo abalala n'abemabegako bonna ngenda kubanga mbakuleetera waliwo AIGP Andrew Felix Kaweesi mujjukira oyo yakubwa amasasi waliwo deputy IP Wagaruka Alex yakubwa amasasi waliwo Kapolo Alfred Okech yakubwa amasasi byonna ogenda maaso n'okubanga obitegeera ku mukuto gwa Red Zone TV naye ngono ye bamukubye amasasi ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga His Excellency ayolekera ebitundu by'e Kawempe ono akubiddwa amasasi era amawulire we ga breaking dolloza kiki ekiri emabega wa kino wulira abasirikale ba police ba officers mu bitongole ebyokwerinda n'abamu ku bakungu abagwa mu kkowe eryo bangi bazze bakubwa amasasi nkugambye nkuleetedde olukalala bino byazze bitya bizze bitya okubaawo era kiki ekiyinza okubanga kyekigenda okuddirira mu njege eno egenda maaso n'okubanga egwawo kyokka ku lunaku lwe lumu bino nno njagala tugende mpola era weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abatamisinga nsonga yonna gye tuba tutaddeyo kati amawulire nga nga tetunnakuwa kiri Kawempe kubanga byonna ngenda gena maaso n'okubanga mbikutuusaako ngenda kukulaga embeera nga bweyimiridde nga His Excellency ayolekera sayidi eyo naye njagadde gano tusooke tugajjewo nago obeere ng'ogamanyi omusirikale wa poliisi akubiddwa amasasi mu kiro kyekimu wuliriza bulungi nnyo mu kiro kyekimu ekikeeseza olunaku olwaleero omusirikale wa poliisi ono ng'akubwa amasasi kyokka ate ekigambibwa waliwo n'omuliro ogukutta ebizimbe mu bitundu ebyenjawulo nga bw'ogenda okuwulira mu Kisenyi waliwo omuliro ogukutta ebizimbe era nga kigambibwa nti emaali y'abasuubuzi eri mu bukadde n'obukadde emaze okubanga esaanyizibwawo eno tubadde ku musirikale wa poliisi akubiddwa amasasi ate eno abasajja bakugambye nti emaali ekutta omuliro mu Kisenyi n'ebanga esaanawo mu ngeri etategeerekese era na bino byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako oli ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga nkusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo obeere nga tomiisinga kkirirako mu comment section obeere nga ate oteekayo obubaka bwo ku nsonga nga zino ze tuba tukuleetedde nga bwe ntera okugamba nti nzijanga n'embeera nga mpita ayita mu bubaka bwammwe ensonga ne ziba nga zitambula gwe yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira era gy'osinziira ogenda maaso n'okubanga obifuna mukadde kano nga bannakawempe North ne Kawempe South bali mu keetereekerero balindiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi agenda kubanga ayingira mu bitundu eby'ekawempe ebyokwerinda biri ggulugulu abantu bali mu kukyamukirira Kanso Elias Rimbazi Nalukoola ensonga yagikwasiza ddamaanyi yategese omukolo makeke ogonaawulira kakati wulira bino byonna bibaddewo ku lunaku lwe lumu His Excellency lwagenda e Kawempe njagala obeeko kyojjamu mu kino ate era njagala ogende mu comment section obeeko by'owandiika kuba ku nkomerero nzija n'embeera nga nkusomera amawulire ago oba nga nkunnyonnyola ebyo ebiba bibaddewo kakati njagala tuwuliziganye bulungi nnyo omuliro gukutte nga 23 ekiro ekikeeseza olwaleero kyokka mu kiro kyekimu omusirikale wa poliisi oyo n'akubwa amasasi era mu kiro kyekimu ekikeeseza olunaku olwaleero olowooza genda mu comment section ombuulire kyandibanga kiki ekiri emabega wa kino era nga bulijjo nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga nkulu nkuyisaako sayidi eno ne tuba nga tutambula kaweefube waffe akyagenda maaso okugula fulaaga pulezidenti yasembedde mu Buganda naye twagala agenda okufuluma Buganda nga tumaze okuweza fulaaga zaffe era yonna gy'anaaba agenda okudda puroguramu njaggibawa fulaaga ezo tube nga tuziteekayo nga bwe nakugamba nti wano ku Red Zone TV gwe mulimu gwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tukola kakati gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'ofiirwa yita ku nnamba ezo otutegeeze nti olina fulaaga oba otuwa akasente tugule fulaaga tulinako we tutuuse
wabula nga tulina omuwendo ogw'essalira gwe tuli mugenda maaso n'okuba nga twakivinga ennamba 0756061775 gy'oyinza okuyitako ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo naye nga sinakutwala ku nsonga nkulu kugambye mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero pulezidenti lwagenda e Kawempe omusirikale wa poliisi akubiddwa amasasi omuliro gukutte ebizimbe mu Kisenyi era emmaali y'abantu etokomose omusirikale yeegasse ku basirikale abangi ennyo bengenda okugamba mu vidiyo eno ogenda kuwulira ebikwata ku musirikale ono ogenda kuwulira abazze battibwa abasirikale ba poliisi oba ab'ebyokwerinda abazze bafa mu nfa etategerekeka nkuwene emirire egize gikwata mu kibuga Kampala kubanga mu kiro kyekimu n'omuliro gukutte ekitadde bannayuganda ku bonkenke nga beebuuza ddala bino ebintu okubeerawo mu kadde kano tebiteekawo ntiisa byonna ogendagenda maaso n'okuba nga obimanya njagala tugyewo akalango kano kamu nga bulijjo bwe tutera okukikola tubeere nga tutambula obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, bwe tuti bwenjagala tubeere nga tugenda maaso n'okubanga tusimbula byonna ogendagenda maaso n'okubeera ng'obitegeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba enteekateeka zonna zimaze okuba nga ziggwa agenda kuba nga ayolekera ebitundu bya Kawempe North ne Kawempe South. Kawempe South yeya Chairman Nyanzi Mutu wa watu gyagenda maaso n'okuba nga akampeininga era y'omu kubateeseteese oba kubali mu nteekateeka zino okulaba nga baaniriza omukulembeze w'eggwanga omwagalo w'abangi abantu gwe balinze newankubadde wabaddewo ebitiisa naye njagala okutegeeza agenda Kawempe olunaku olwaleero kakati ate Kawempe North yeya kanso Elias Luimbazi Nalukoola era eyo nayo agenda kubeerayo olunaku lwaleero ndabyeko Secretary General ng'amaze okweteekateeka ndabyeko bannakibiina kya National Unity Platform abalala bonna nga bali mu kuwaga bagamba nti olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga tumutwala bukolokolo paka mu bitundu eby'Ekawempe bali mu kwetegeka enteekateeka zaawedde dda agenda kuba nga ayogerako eri abantu agenda kubeera ng'asaba akalulu ate nga bwazze ng'akikola mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula kakati eyo nga tetunaba kuba nga tugendayo ngenda kukuwa byonna ogenda kubitegeera naye nkugambye njagala tusooke tugyewo bino ebibaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero omusirikale wa poliisi ono akubiddwa amasasi si ye yekka era si yasoose kakati nga sinnakuwa oyo njagala nsooke nkuggirewo ensonga y'omuliro omuliro ogukutte mu kibuga Kampala sigwe mulundi ogusoose emirundi mingi ekintu nga kino kizze kibaawo era byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa n'emirundi gyonna omuliro lwe guzze gukwata byonna ogenda bitegeera eno gye bayita Red Zone TV bwe tutyo bwe tugenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako kakati wulira waliwo ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post nga bakakasa ensonga eno nga bagamba nti fire destroys property worth millions in Kisenyi as police probe cause omuliro gwonoonye ebyobugagga oba gwonoonye properties eziri mu bukadde n'obukadde millions mu bitundu by'omu Kisenyi ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa November omwaka 2025 kyekiro ekikeeseza olunaku olwaleero omuliro guno we gubaddewo mu kibuga Kampala era obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo kakati wano wenjagala tutambulire obeere ng'ensonga zino zonna ogenda maaso n'okuzitegeera njagala nkusomera ekiwandiiko kino otegere bulungi nnyo omuliro guvudde ku ki otegere bulungi nnyo poliisi egambye eki otegere bulungi nnyo bintu ki abantu be bafiiriddwa wabula ate oluvannyuma nkuleetere ezimu ku incidents ezeefaananyiriza eno ez'omuliro oguzze guwaaka ne guba nga gusaanyawo emmaali y'abantu mu kibuga Kampala mu bitundu eby'enjawulo bino byonna ogenda biraba mu mboozi eno nga bwe mbikuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV naddala gw'amaze okubeera ng'osubscribinga kakati wulira mu kiwandiiko kino nga bagamba batya nti omuliro gukutte era gwonoonye ebintu biri mu bukadde na bukadde kiwandiiko kye njagala tutambuliremu njagala nkuwa ebintu bino nga nkuwa ne proof. Police in Kampala are investigating the cause of a fire that broke out on Saturday morning and destroyed property worth millions of shillings in Kasato Zone, Kisenyi Parish, Kampala Central Division. Omuliro gwakutte Lwamukaaga ekiro ekyakeeseza olunaku lwajjo nga bagamba nti poliisi mu kibuga Kampala eri mugenda mu maaso etandise omuyiggo ogw'okunoonyereza kiki ekyaviiriddeko omuliro okukwata ku lunaku olw'omukaaga ku makya ne guba nga gwayonoonye ebintu ebiri mu bukadde n'obukadde mu bitundu ebimanyidwa nga Kasato Zone, Kisenyi Parish, Kampala Central Division. Naye teweerabira nti Kampala Central ye constituency
munnakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya gy'ateekateeka oba gy'ayagala ogenda maaso n'okubeera nga akiikirira. Kakati wano bakugamba nti omuliro gwonoonya ebintu bya bukadde na bukadde era ng'ebyo ebintu maali y'abantu bintu bya bulijjo biri mu Kisenyi mu kibuga Kampala. Wulira bwe bagamba. According to police, preliminary findings indicate that the incident occurred on November 22nd, 2025 at around 9 a.m. when a blaze erupted inside stores belonging to Sekare Shafiki. Oba erinnya libadde Sekate Shafiki oba Sekare naye eryo lyendabye. Okusinziira ku poliisi bagamba nti okunoonyereza okutonotono okwakafunikawo kulaga nti ng'ennaku z'omwezi 22 ekiro omuliro gwabaawo nti era ku ssaawa 3 ez'okumakya ne gweyongerera ddala. Omuliro gwatandika mu sitoowa emu egambye okuba nti nannyiniyo ye Sekare Shafiki oba Sekate oba Sekare erinnya bwe batwe baaliwandiise. Ndoza naawe osobola okuliraba wano bwe mbanga ndikuteeredde waawo. Kakati poliisi bwetyo bwegamba era tukyagenda maaso n'ekiwandiiko oluvannyuma nkutwale ku musirikale wa poliisi eyakubiddwa amasasi. Wano nga bagamba batya: The fire is believed to have started in the inner section of the electronics store before quickly spreading to the hardware section. Tikigambibwa nti omuliro guno gwatandikidde mu kasitoowa akamu ak'ensonga z'amasannyalaze kwegamba amasannyalaze gandibanga ge gaasootinze ne galeeta ekizibu kino nti era gwatambudde ku sipiidi ne guba nga gwatandise okubona kumpi ebifo byonna oba oliawo ne baba nga abantu tebasobodde kubeera nga bataasa embeera. So omuliro ne gugenda maaso n'okuba nga gusaanyaawo ebintu nga bya bukadde na bukadde okusinziira ku kitongole kya poliisi n'okusinziira ku kiwandiiko kino kyendi mugenda maaso n'okuba nga nkusomera ekyafulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga bwe nkugambye nti bino byonna tugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako osobole okuba nga obimanya. Nga bagamba batya: Police said the affected premises comprised 4 rooms, 3 of which are stored assorted electronics, while the 4th contained hardware materials. All were extensively damaged in the inferno. Police egamba nti mu muliro guno ogwakutte rooms 4 ezaayonoonese ezaasaanyiziddwawo nga rooms 3 zabaddemu byamasannyalaze electronics. Rumu eyokuna yabaddemu material wa hardware ebizimbisibwa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati poliisi egamba nti zezo rumu 4 ezaafunye obuzibu era ezabaddemu okwonebwa nti era ezo tewali kyalutonze yadde eddakiika n'emu, byonna byasaaniddewo ddala. Our fire and rescue services responded promptly after being notified and managed to put out the fire before it spread to nearby structures, said SP Rachel Kawala, the Kampala Metropolitan Police spokesperson. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi omupya mu kibuga Kampala n'emiriraano amanyiddwa nga Rachel Kawala yavuddeyo n'ategeeza nti dipatimenti yaabwe eyeekwasaganya ensonga z'omuliro n'okutaasa ebintu ebifaanana bwe bityo ya respondinze era mbu nesobola okumanagingako oba oliawo omuliro ne gutagenda wala kusukkakaawo we gwabadde gwakagenda maaso n'okubanga gwokya. Investigators have also established that the stores were located next to a washing bay equipped with CCTV cameras. Okusinziira ku information eyo gyenjagala ogenda maaso n'okubanga ate nkuwa naye nkugambye wano ku Redzone TV tetukuleetera nsonga n'ekomaawo. Omuliro emirundi mingi nnyo gye guzze gwaka mu kibuga Kampala. Kakati bannayuganda babaddenga n'ebibuuzo bingi nnyo lwaki omuliro gukwata nnyo mu kibuga Kampala era nga abantu tebakkiriza oba oliawo ebiseera ebisinga tebatera kukkiriza biki bibaddewo. Kakati nze nkuleetedde njagala nkuyitireyitireko mu mirire egizze gikwata ne gireka ebibuuzo nga bingi nnyo naddala mu birowoozo bya bannayuganda ng'oba oliawo babuusabuusa ebiba biviiriddeko omuliro guno. Ebigambo bino njagala obikwate bulungi nnyo. Kakati wuliriza, ngenda kuzzaako emabega nga nkuwa n'eddeeti tubeere nga tutambula. Mu mwaka gwali gwa 2013 omuliro gwakwata tanka y'amafuta mu bitundu by'e Namuŋŋoona era mbu tanka ye yatulika, abantu 31 baafiiramu, ssente obukadde n'obukadde obwayonoonebwa era mu bitundu by'e Namuŋŋoona mu kibuga Kampala ebigambo byali si birungi. Gwali mwaka gwa 2013. Mu mwaka gwa 2008 omuliro gwakwata essomero lya Buddo Junior School era ebyaddakawo mu bijjukira Buddo Junior abaana 19 ne bafiirawo n'abalala ne bagenda n'ebisago. Kati ne wetwogerera ebibuuzo bikyaliwo. Omuliro mu mwaka gwa 2022 New Crest Junior Kibedi Primary School omuliro gwakwata mwaka gwa 2022
bannayuganda basigala beebuuza era abantu baafa abawerera ddala abaana b'essomero baafa mu muliro ogwo. Sunrise Hotel omuliro gwakwata mu mwaka guno gwennyini 2025 ku Sunrise Hotel Rashid Kamisi Road mu kibuga Kampala omuliro gwakwata era kigambibwa nti abantu 3 be baafiirawo newankubadde nga abaavaawo n'ebisago baali bangi nnyo. Era omuliro guno kigambibwa okuba nti gwatandikira mu dduuka erimu mu basement eyo ne guba nga baali batabulirayo zi chemical za sabbuuni n'ebirala bifaanana bwe bityo. Omuliro gwakwata ne gutta abantu era abalala baavaawo nga balina ebisago. Kakati gye gimu ku egyo emiriro egizze gyewuunyisa oba egizze gireetera bannayuganda ebibuuzo. Mu Kisenyi mu byuma bya kasooli Kisenyi Amazing Mill and Housing omuliro gwakwata 2022 era kigambibwa nti abantu baafa bayonoona sitowa nga 50 ez'ebyuma ebikuba akawunga n'ebizimbe nga 10 oba amasitowa nga 10 agayonoonebwa. Omuntu omu yafiirawo era nga agambibwa okuba nti ono yali mulema Godfrey Mukasa eyali tasobola kudduka. Bokoto House omuliro gwakwata date eyo sijijjukira bulungi nnyo naye nga kigambibwa nti abantu 6 okuva mu family emu baafiirawo n'abalala ne bagenda n'ebisago. Bano n'abafiirawo baafa kiziiro. Kajjansi mu mwaka oguwedde 2024 waliwo ennyumba eyakwata omuliro era nga kigamba nti omu South Sudan n'abaana be baasaanawo mu nnyumba eyo. Enesangibwa mu Kajjansi Town Council era side ze mu district ye Wakiso. Era omuliro ogwo gwaleka ebibuuzo bingi nnyo. Gaba landing site waliwo omuliro gwakwata Gaba era nagwo gwaleka abantu nga embeera sinnungi nnyo ate era ne guleka ebibuuzo bingi nnyo. Bino nno bye bizze bibeerawo ku nsonga y'omuliro mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Olwo nno ensonga ne ziba nga ate sinnungi nnyo era bannayuganda ne babanga n'ebibuuzo bingi nnyo naddala ku nsonga ez'omuliro ogufaanana bwe guti oguzze gwokya ebizimbe, oguzze gufiiriza abantu emmaali yaabwe era oguzze gusaanyizaawo ddala n'abantu bennyini obulamu bwabwe ne babuluuzinga. Kakati mu kiro ekyakeseza olunaku lwajjo waabaddeyo omuliro ogwayogeddwako nti gwakutte mu kibuga Kampala. Kakati bino bibaddewo mu wiikendi y'emu kyokka tubadde twakavamu ebyo abasajja ne batusuulamu eggulire nti waliwo omusirikale wa poliisi akubiddwa amasasi ne gamuttirawo. Ono nno ye kibaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero era byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikutegeeza naye nga bulijjo kkiriza kano nkakujjukize oyinza okuba nga okeerabidde. Tuli mu kaweefube wa kugula fulaaga ngenda ku nnamba ezo eya Airtel 0756087995 MTN 0776987508 zireeta amannya ago g'olaba wansi tegaliiko kubuuza yenze kennyini kamwa koogera nsonga ya fulaaga gwasobola obeere nga ate otuwa akasente oba tosobodde ng'oyina sente osobola oziteekako kubanga oyina fulaaga osobola okuzituwa otukubira ne tuba nga tuzipiikinga mu ngeri yonna gye tuba tusobodde. Kakati njagala kukutwala butereevu kwono omusajja omusirikale wa poliisi eyakubiddwa amasasi agamuttiddewo kyokka nga ate si yasoose wabula nga sinakutwala eyo njagala nkuyiseeko mu bano abazze bakubwa amasasi era nga ebibuuzo bibadde nga bingi nnyo abantu nga beebuuza abasirikale ba poliisi oba ebyokwerinda abatera okuttibwa ebiseera ebisinga be baba ababadde basaavinga obulungi omuntu wa bulijjo era nga wano ebibuuzo bibadde nga bingi nnyo okuviira ddala ku Muhammad Kirumira okuddira ddala ku Andrew Felix Kaweesi n'abamu ku basirikale abalala abazze battibwa nga sinnakutwala eyo. Waliwo omusirikale wa poliisi eyali yadiployingibwa okugenda maaso n'okuba nga aprotectinga akabaga akamu mu bitundu ebyali saidize eyo mu Western Uganda era bwe mbaseerabidde byali Ibanda. Abantu baayolebwa oluvannyuma lw'okuba nti ono baamukuba mu kye bayita mob justice era omusirikale wa poliisi yavaayo n'annyonnyola ku incident yeeno. Yesterday on the 6th April number 75290 Police Constable Chemonges Sulaiman attached to Bisheshe Police Station in Ibanda district was deployed to provide security at a funeral of one Kahinjire Lazarus. Kahinjire Lazarus had been previously apprehended by police and subsequently appeared in court where he was remanded in Nyabushikire government prison. Now at around 2 p.m. PC Chemonges is deployed at the funeral of
the deceased. Thereafter, an incident occurs where he is attacked by a mob at that funeral. It is alleged that the concern of the mob was that prior to Kahinjire's remand, police officer Chemonges Suleiman had participated in his arrest. You recall that the deceased Kahinjire had evaded an arrest after committing an alleged attempted murder. So he went on run. He is arrested by police and taken to court. So that one is said to have discomforted the mourners. So some of them constituted themselves into a mob and lynched PC Chemonges. He tried to fire some warning shots to deter the attacking mob, but he was overwhelmed and he lost his life in that situation. We managed to recover his firearm, which had 16 rounds of ammunition. Also would like to update you that we have started the hunt for all those who were engaged in that wanton act of killing the police officer. And as we speak, we have 29 suspects in custody, and the hunt for more or whoever participated in this wanton act is still on. So we shall make sure that all the perpetrators are brought to book. As Uganda Police Force, we condemn this violent act and assure the public that all those who are involved in this criminal act shall be brought to book. We also appeal to public to use civil approaches even when they feel challenged by any actor in the law and order sector. Yes, kakati gwaza atambula naffe nakutegeeza ku nsonga z'omusirikale oyo eyafa mu bitundu ebya Western Uganda, era obanga obadde ojjukira mawulire gano nzizenganga kuwa kakati njagala owulirize bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula. Omusirikale wa poliisi oyo gwolaba nga bwe nkugambye amanyiddwa nga ASP oba Assistant Superintendent of Police, amanyiddwa nga Emma Bagenda oba Bajenda, akubiddwa amasasi ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero n'aba nga afiiriddewo. Afudde atya, bamukubye lwaki, byonna byenkuleetedde byogenda okubanga omanya. Naye nga bwe nkugambye si asoose, waliwo n'amanyiddwa nga ACP Ronald Mutabaazi, ono yasangibwa mu buliri bwe nga afudde, era amawulire ago twagabawa bw'obanga obadde ogoberera. Kyokka ate waliwo n'omusirikale omulala era naye yasangibwa mufu n'abazze bakubwa amasasi nga kwobatadde. Njagala nsooke nkulaga obunyomero buno. Andrew Felix Kaweesi n'omugenzi Muhammad Kirumira bonna bazze bakubwa amasasi, naye bano bonna mbakuleetedde mu mboozi eno. Kansooke nkulage ku butambi bwabwe, embeera ezaliwo bazimu ku moments zaabwe ezaasembayo abasinga obungi, ensonga ezibaviiriddeko okubanga ebibuuzo bikyali bingi nnyo, then nzijje nkuwa olukalala olwabo abazze bafa mu nfa ereka ebibuuzo. Kyokka ng'ate ne information ekwata kwona omusajja nayo ngikuleetedde. And you come not out. a favor. I'm supposed to comply on instruction which is clear. It is my instruction. Orders? Do you have orders to arrest me? It is my instruction. Okay. Do you have orders to arrest me? Yes. Which charge? I am saying, can you come out? Tell me the charge. You don't know that I have got powers to arrest anyone at any time? Say this. Are you having a charge against me? Chirumira, Say I yes want or you no. to be... Get me right. You are a senior police officer. I am. Can you come out? And I went to school. I'm asking you. Do you have a charge against me? Do you have a charge on me? Avudde mu bbaala wambuliribwe. Talina mu uniform. DPS tali mu uniform. Talina gyantwala naye. Ekiddiridde be basirikale ba Flying Squad okuyingirawo n'ebyuma ne batandika okusala oluggi lwe. Girumaze okuwangulwa, Muhammad Kirumira avudde mu nnyumba ye ng'awanise emikono waggulu. Abasirikale ne batandika okumwebungulula.
oyo yali omugenzi Muhammad Kirumira era yali yakubwa amasasi wabula ezo bwe muko moments ezasembayo mu bulamu bwa Muhammad Kirumira enfa ya Muhammad Kirumira newe twogere olunaku olwalero ebibuuzo bikyaliwo oluvannyuma lw'okukuba amasasi kyewuunyisa nnyo nga General Yoweri Kaguta Museveni eyandibadde akulembera eggwanga y'omu ku bantu abasooka ku crime scene okulaba ekibaddewo n'ensonga endala nga bwe waziraba era nga bwe tuzze tubikugamba kakati Muhammad Kirumira ze zimu ku moments ezasembayo enfa ya Kirumira ekyaliko ebibuuzo ne bwe twogerera olunaku olwaleero kankulage n'ezimu ku moments ezasembayo mu bulamu bwa Kaweesi then nzija ate nkuwa olukalala nga bwe nkugambye omukutu oli ku gwa Red Zone TV. Downtown. And no more business should continue. Okay, thank you, sir. Yeah. The shieldmen, let's have shieldmen lying down here. Yes, sir. Look at Commander. Why are you here? I'm blaming him. Why are you left here? I blame him. Why have you used gas? Why have you used gas? Stupid. Move. Go. Why have you used gas? Let's go. Why have you have shields? Instead of advancing to those people and take them out your shield, you are just looking wrong. Why have you used gas? You are the commander. How does he live here? Bebamu ku basirikale ba police abakola emirimu gyabwe ne weesanga nti n'omuntu wa bulijjo oba oli awo yeesanga nga bambi ali mu mukwano nabo era nga tabafunyeeko buzibu tabafunyeeko mbeera yonna kyokka ekyewuunyisa bawunzika bakubiddwa amasasi bawunzika battiddwa either nga battiddwa mu bikwekweto oba nga bafudde mu nfa etategeerekeka kakati kyekigudde ku musirikale wa poliisi ono embeera mwe yafiiridde tetegeerekeka bulungi nnyo wabula nga bwe nkugambye ngenda bikuleetera kansooka nkuwa ekiwandiiko then oluvannyuma nkuwa olukalala nga bwe nkugambye wuliriza ekiwandiiko ekyasoose kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire era ogwa Nile Post nga bagamba batya nti Ntaawo Police OC shot dead mawulire gafulumye enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 24 mwezi gwa 11 mwaka 2025 omukulu ono bambi akubiddwa amasasi n'afiira wamuyita bagenda Emma oba baliri bagenda nenga ali ku ddala lya Assistant Superintendent of Police ulira mu kiwandiiko nga bwe nkugambye bwe ngenda okubeera nga nkusomera ASP Emma bagenda the former officer in charge of Ntaawo Police Station in Uganda was shot dead on the evening of Sunday, November 23rd, 2025. Police sources have confirmed agambye atya nga bagamba nti Assistant Superintendent of Police era ngono yaliko omuduumizi oba akulira police mu eyimanyiddwa nga Ntaawo Police Station akubiddwa amasasi mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero olunaku lubadde lwa Sunday ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa 11 omwaka 2025 atamanyi Ntaawo Police Station eno gyesangibwa Ntaawo Police Station esangibwa mu kyalo kye bayita Ntaawo oba ekyalo kye bayita Ntaawo nga kino kisangibwa mu district y'e Mukono era nga kino police eno gye yali aduumira egwa wansi wa Mukono Police Division era nga nayo egwenda wansi wa kye bayita Kampala Metropolitan Area East Region era nga omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano eno yonna yabeera atwalayo kakati wetwogerera Yerekyo Kawala bwe bamuyita kakati omukulu oyo bambi eyo side eyo gye yalinga aduumira yakubiddwa amasasi mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero wuliriza according to reports okusinziira ku reports Bagenda and his team were attempting to stop individuals traveling on a motorcycle at around 10:20 p.m. when the suspects allegedly opened fire. Okusinziira ku byogerebwa era n'okusinziira mu kiwandiiko kino batugamba nti Emma Bagenda omusirikale wa poliisi ono yafudde nti zabadde ssaawa za kawungeezi ssaawa nga zabadde ssaawa nga zabadde ssaawa 4 ez'ekiro omusirikale ono yabadde ayina banne basaavinga nabo nti ne babaako abantu be bagwako nga batambulira ku ppiki ne babeekengera kakati oluvannyuma lw'okubeekengera ne basalawo babayimirize mpuliriza bulungi oluvannyuma lw'okubayimiriza budde bubadde bwa kiro kakati bano ababadde batambulira ku ppiki gye babadde balaga tewategerekese ekigendererwa kyabwe tekitegerekese wabula olubayimiriza kasita balabye nti ababayimiriza basirikale ba poliisi ne basumulula emmundu era wona wekigambibwa nti Emma Bagenda we bamukubidde amasasi agamutiddewo nga bagamba nti the attack left the OC dead
one police constable injured and the police issued the firearm stolen during the incident. Uliriza nembaga bayimiriza ababadde bateberezebwa okubeera ababbi nga batambulira ku piki bayine mundu. Emma Bajenda bamukubiddewo amasasi agamutiddewo. Then ne police constable omu oba omusirikale wa police ngali ku ddaala erya police constable naye bamulese embeera nga sinungi nnyo tafudde ye naye embeera agenze embeera sinungi yadde dakiika n'emu naye nga musirikale wa police kakati wano kigambibwa nti n'emmundu emu ku mmundu za police bano be basse emmundu eyebbiddwa abasajja bano bagenze nayo oluvannyuma lw'okuba nti balabye bamaze okubanga babatta oba basseeko omu ne bagamba nti n'emmundu tetugibalekera bwe bato ne bakuuliita nayo olowooza be baani era olowooza emmundu eyo ekuttegaawa omukutu oli ku gwa Red Zone TV ate byonna nga ngenda mu maaso n'okubeera nga mbikutuusako kakati wulira. Authorities have launched investigations to identify and apprehend the assailants. Ab'ebyokwerinda batandise omuyiggo ogw'okulaba nga bafuna abantu bano era bategere be baani n'ekigendererwa kyabwe kibadde ki era nga mpunzika ekiwandiiko kino nga bagamba batya. Local law enforcement officials have appealed for public cooperation in providing information that could lead to the capture of these responsible. Nga bagamba nti poliisi esabye omuntu wa bulijjo yenna bw'obanga olina information ku bantu bano bakusaba ogiweeyo okwatagane ne poliisi ekuyambe naawe nga bw'ogiyamba era naddala mu mbeera ng'eno basobole okuba nga bakwata abatemu abo abaakoze ekikolobero kino babeere nga bakwatibwa. Ab'ebyokwerinda batandise erawo ne batugamba nti information esingakaawo ekyagenda mu maaso n'okuba nga ejja. Omukulu Emma Bajenda bambi kakati mugenzi akubiddwa amasasi agamuttiddewo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ne yeegatta ku basirikale ba poliisi nga bwe nkugambye abagenda oba abazze bagenda maaso n'okubeera nga battibwa era nga bwe nkugambye nga bwe ngenda okubeera nti mbakusomera kakati nkuleetedde lisiti. Bw'oba olina be wali owuliddeko nga sibasomye mu lisiti gye ngenda okuwa nja kukusaba bagenda mu comment section bateekemu. Bano bazze bakubwa amasasi bazze bafa mu nfa ezitategerekeka enfa zaabwe oba engeri gye bazze baluuzingamu obulamu erese ebibuuzo bingi nnyo naddala mu bannayuganda abadde bagoberera ensonga abasirikale b'ebyokwerinda abamu nga b'amagye abamu nga bapoliisi abalala nga baawummula n'okuwummula kati nga abiriga yaliko omujaasi wabula yali yawummula omukulu yakubwa amasasi naye otali omu ku abo benkuleetedde naye nga nkuleetedde lisiti abo nga buvannyuma lw'okuba nti battibwa ebibuuzo bikyaliwo paka n'olwaleero abamu nga n'emyaka gisusse ne mu 10 naye ng'ebibuuzo bikyagenda mu maaso okubuuzibwa ansa zikyabuze okwanukulwa okulaba abantu bano lwaki bazze nga bafa mu nfa ezitategeerekeka. Bannayuganda nga beetaaga okumanya wabula ng'okumanya kulinga okutajja kulabika kubanga ansa zikyagaanye okudda okubeera nga ate zirabikako. Kakati nze nkuleetedde lisiti era njagala nsumulule gwe ngenda okukugamba oyinza oba obamanyi bwe mbango olinayo omuntu gw'omanyi nga muwaabwe yakwerinda yafa mu nfa etategeerekeka nga si mukugambye mu lutambi luno genda mu comment section muteekemu tubeere nga tutambula tunyumisa emboozi. Ku nkomerero ngenda kusomasoma mu bubaka bwammwe era tubeere nga tweyongera ogenda maaso n'okuba nga tusumulula ensonga zino ogende naawe ogenda maaso n'okuba nga ate ozitegera. Kakati wulira olukalala lw'abamu ku bano abazze bafa abamu bakubiddwa amasasi abamu bafudde mu ngeri etategeerekeka ne kuleka ebibuuzo be baliwa. Ennaku z'omwezi nga 17 kinajjukirwa gwali mwezi gwa kusatu mwaka 2017 mu bitundu by'e Komamboga eyali amyuka omuduumizi wa poliisi oba yali amyuka akulira poliisi ebiseera ebyo yali Kali Kaihura nga yakulira poliisi then yali omumyuka we amanyiddwa nga AIGP Andrew Felix Kaweesi n'omukuumi we amanyiddwa nga Kopolo Kenneth Erau wamu ne driver amanyiddwa nga PC Godfrey Mambewa baakubwa amasasi ennaku z'omwezi nga 17 mwezi gwa kusatu mwaka gwali gwa 2017 bwe mbaseerabidde nali mu sekendiya byali mu bitundu by'e Komamboga eyo incident njijjukira bulungi nnyo nkakasa naawe agoberera ogijjukira bulungi nnyo. Kakati abo baafa mu nfa teyategeerekeka ne wetwogerera olunaku olwaleero ebibuuzo bikyali bingi nnyo ansa zikyabuze ku nsonga eyo nakiki ekyaviirako abantu bano okubeera nga baakubwa amasasi. Kakati abo bamu ate nkugambye nkyakuleetera lisiti nnene ebibuuzo bikyali bingi nnyo ansa zo zikyabuze. Kwegattiddwako omusirikale ono asembyeyo okubeera ng'afa era ndowooza gwe mba nkulekera waawo soke nkusomolulira ensonga. Wuliriza ennaku z'omwezi nga 31 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2022 myaka mitono nnyo egiyise Deputy IP amanyiddwa nga Wagaruka Alex ne PC Ongol Moses baakubwa amasasi oluvannyuma lw'okulumba poliisi eya Busiika police station bitundu by'e Luweero nga 31 ogw'e 12/22 abaalumba poliisi baali bayina emmundu
baali bavuddewa baali bebaani ekigendererwa kyabwe kyali ki naye baakubwa amasasi era abo ababiri ne bafiirawo nabo ne mbagatta ku lukalala luno tukyagenda maaso byonna ogenda bimanya ebibuuzo bikyaliwo wabula kigambibwa okuba nti ate ansa zo zirabika zaabula paka ne wetwogere olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa Desemba nga twakava mu kalulu ka 2021 era mu mwaka gwennyini ogwa 2021 Kopolo Alfred Okech ne PC Moses Kigongo baalumbibwa abantu abataategeerekeka mu bitundu by'Emityana era baakubwa amasasi agaabattirawo zaali nga 7 mwezi gwa Desemba omwaka gwa 2021 twali twakava mu kalulu akali ak'ensasagge era ebigambo byatambula era wenjogerera ansa tezifunibwanga ku incident eyo eyabaawo kakati ate nga abantu already baafa kwaliko Captain Francis kwaliko Kopolo Alfred Okech PC Moses Kigongo mu bitundu by'Emityana kati mu Desemba owa 2021 yennyini era uliriza omusirikale amanyiddwa nga Kopolo Francis Nsubuga ono yali officer in charge owa Nakasozi Police Post abamanye Nakasozi side zeyo ng'agenda e Buddo mujjukira amawulire ago obanga obadde ogoberera biseere bye twali twakatandika obbaweereza era agamawulire twagabawa Kopolo Francis Nsubuga yakubwa amasasi gwali mwezi gwa Desemba date yo njerabidde 2021 ne munne SPC Paulo Dumba bonna baakubwa amasasi abantu abataategeerekeka kati ebibuuzo byajjanga ani ayine emmundu era omuntu ayine emmundu wabanga amanyiddwa ekigendererwa kiba ki kubanga tewali muntu wa bulijjo wano mu Uganda batono nnyo abayine emmundu kakati ebibuuzo ne bisigala nga bikyagenda maaso n'okujja naye ate ansa zo ne ziraga nti obaoli awo zaabulira ddala tezijja kubeera nga zifunibwa bannayuganda bakyabibuuza ne wetwogere olunaku olwaleero mu mwezi November Desemba awo Sergeant Gideon Emuria yakubwa amasasi mu bitundu by'e Soroti mu district y'e Soroti era oyo naye bamukuba amasasi ekigendererwa tekyategeerekeka ensonga teyategeerekeka paka n'olunaku olwaleero ebibuuzo bikyagenda mu maaso n'okubeera nga byebuuzibwa ku nsonga eyamuviirako okubeera nga attibwa oba oliawo ne ku baani abaakola ekikolobero kino baali bagenderera ki nti era baani abayina emmundu abateeberezebwa okuba nga be bakola bino wuliriza kati naye bwe tuba tumuvuddeko kugambye nkuleetedde lisiti yonna ey'abamu ku abo bendeseeyo besoogeddeeko nja kukusaba genda mu comment section obeere ng'obanteerawo date nga tejjukirwa bulungi waliwo gwe bayita PC Swaibu Aliga ono yakubwa amasasi ebundi bujjo era ku poliisi y'ebundi bujjo era naye bw'atyo n'afiirawo ekigendererwa tekyategeerekeka bwenjogera ebibuuzo bikyali bingi ekisinga obukulu abayina emmundu wano mu Uganda abayina emmundu bamanyiddwa sigambye nti be baakola bino wabula ensonga ezimu kuziviiriddeko okubeera nti ebibuuzo bikyali bingi ani asobola okwakisesinga emmundu asobola okuzikozesa mu ngeri emenya amateeka ebibuuzo awo we bisinga okuba nga bisibuka AIP Grace Mwine yakubwa amasasi bwe yali agenda maaso n'okubaako keesi emu gye yali anoonyereza oba gye yali alondoola mu bitundu ebya Kyegeegwa district uliriza yaliko keesi gye yali anoonyereza gye yali akolako investigations ono yakubwa amasasi wakati ng'akola investigations ze era naye n'afiirawo waliwo Kopolo David Kyambadde yali deputy commander owa police flying squad mu bitundu by'e Kawempe bw'oba obadde ogobereraga amawulire ogajjukira ono yakubwa amasasi ssaawa zaalinga 2 ez'okumakya mu bitundu by'e Kawempe era mu bitundu by'e Kawaala sayidi awo deeti nyinza obutagijjukira naye gwali mwaka gwa 2014 ebibuuzo byasigala nga bingi ne wetwogerera eyo keesi ekyaliko ebibuuzo bingi bannayuganda bye beebuuza SPC Aristo Rwegimana baamulumba ku poliisi y'e Kawempe police station ne bamukuba amasasi ku deeti gye sijjukira naye twali awo 2013 awo nga tumalako 2013 tuyingira 2014 yakubwa amasasi ebibuuzo bikyali bingi kwani yakola ekikolobero kino era yali agenderedde ki Haji Abudu Sebaggala ono naye yali operative owa flying squad yakubwa amasasi mu makaage mu kibuga Kampala era bino byabaawo nga approaching omwaka gwa 2014 kati nno bano baakubibwa mu kadde ke kamu ne Aristo Rwegimana ne Haji Abudu Sebaggala waliwo Cadet Assistant Superintendent of Police Joseph Bigirwa yali officer in charge owa Kajansi Police Station
yakubwa amasasi n'afiirawo ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gwali gwa 2 omwaka 2014. ono yali agezaako okurespondinga ku babbi abaali babbise emmundu naye bw'atyo yakubwa amasasi agamuttirawo. Ebibuuzo byasigala bingi nnyo ne bwetwogerera bikyali bingi. Waliwo PC Charles Byarugaba, ono yakubwa amasasi bagambibwa okuba nti baali babbi Mulago ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi sizijjukira naye gwali mwezi gwa 8 omwaka 2013. APC Tony Omora yakubwa amasasi era ne okumubba ne bamubba Wampewo Avenue. Date tejjukirwa bulungi nnyo naye gwali mwaka gwa 2014. Ebibuuzo byasigalawo ne wetwogera olunaku olwaleero bikyebuuzibwa kwani eyaduumira oba eyakola ekikwekweto ekyo ng'alina ne access ku mundu atuke n'ogenda maaso n'okuba ng'agikozesa ebikolobero ebifaananako bwe bityo. Wuliriza nga mmaliriza. Deputy Sergeant Muliika Sulaiman ono yali force number 37628 yakubwa amasasi omusirikale munne mu mwezi gwali gwa 10 mwaka guno gwennyini gwa 2025. Date njerabidde munenga bino biri recent mu mwezi gwa 10 omwezi oguwedde yakubwa amasasi. PC Chimonga mu mwezi ogwokuno ennaku z'omwezi nga 6 yakubwa naye amasasi. Yali attached ku kyebayita Bishes Police Station yakubwa amasasi yakubwa n'afiirawo abantu kyebayita mob. Abantu bamukuba bwe yali agenza okuziika ebigambo byenkuwadde ebya Kituuma Lusoke kye yali agezaako okugenda maaso n'okubanga nnyonnyola. Kakati kwabo kwe kugattibwa omusirikale ono gwe mbadde ngenda maaso n'okubanga nkutuusaako bambi musajja wattu amanyiddwa nga ASP oba Assistant Superintendent of Police nga si mulala ye Emma Bajenda bambi naye yakubiddwa amasasi mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero bw'atyo n'aba nga teyalutonze naye yeegasse ku abo lisiti gye nkusomedde abagenze maaso n'okubanga battibwa mu nfa etategerekekera nono naye ebibuuzo bikyali bingi nnyo naye nga nze bwe nkugamba nti ku mukuto gwa Redison TV tubeerangawo era tujja kujja n'ensonga yonna singa enaaba evuddeyo. Kakati njagala kukuleetera biri Kawempe sigala ku mukuto guno byonna ngenda kubanga mbikuwa agave Kawempe ogende maaso n'okubanga ogategeera wabula nga sinagenda eyo. Kkiriza nsooke neebaze kummwe abateeka obubaka mu comment section obutuzaamu amaanyi obutwebaza oba oliawo n'okusigala nga mutambula naffe okusookera ddala. Bannange ndi musiimu nnyo. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland yatugambye thank you so much Redison TV okutuweereza nga amawulire munange mwe musinga okujja mu comment section emuteramu obubaka obutuzaamu amaanyi obubaka obutuwabula bwe tuba tukoze ensobi kuba tuli bantu obubaka obutulaga nti obolyawo mutugoberera. Namwawuze Zereth naye bale kubanga ogoberera message yatuuse. Paulo Golo message yatuuse. Onani Kidu Swale message yatuuse. Jamada Mubiru message yatuuse. Namugwano Asha message yatuuse. Nakanwaji Angela message yatuuse. Ono bamwise Matovu Juma message yatuuse. King Ja Chemeza message yatuuse. Peterson Twesije message yatuuse. Ono bamwise Zake Shabani message yatuuse. Melanie Trust message yatuuse. Hassan Wandega message yatuuse. Hassan Wandega message yatuuse webale kubanga ogoberera. Asadi Ntume message yatuuse yagambye nti mukola bulungi nnyo brother nawe bale kubanga osiima ate n'okubeerako. Chomuhendo Sharif message yatuuse bale kubanga ogoberera. David Babogi message yatuuse. Sise Kivumbi message yatuuse. Sharifa message yatuuse. No Kakande Arafat message yatuuse. No bagise Peace of God. Kabuya Jacqueline message yatuuse. Ibra Kazibwe message yatuuse. Stella Kalibala message yatuuse. Malvino message yatuuse. Mildred Wanyana message yatuuse. Nansamba Zafarani message yatuuse. Nagamba tusimanye empereza ayo munange nange nebaza nnyo Nansamba omwana w'engabi message yatuuse bulungi nnyo. Kisembo Philbert message yatuuse bale kubanga ogoberera. Nalutaya Agnes message yatuuse. Nagamba we bale kuweereza ssebo nawe bale kubanga ogoberera. Bamwise Teddy Nalubowa message yatuuse bale kubanga ogoberera. Namuleme Mary nagamba Mr. Patrick I send 10k buying the Uganda flags. Namuleme Mary waliwo message y'omutwalo ekituufu olabika wasindise. Message nagirabye naye nga saafunye muntu antegeeza nti nze nasindise. Bambi webale ocontributinga. Justin Namala webale kubanga ogoberera message yatuuse. Harriet webale kubanga ogoberera message yatuuse. Sengoba Edward
agambye nti otukoze bulungi obutagambika weebale nnyo munnaye naye bale kubanga ogoberera message yo yatuuse ono bamuyise Ndibajja Oliver message yatuuse Joma Vincent message yatuuse Mama Kevin message yatuuse mwebale kubanga mugoberera n'abalala besobola kumalayo naye oba oliawo nja basoma ate mu updates ezigenda okubanga ziddako tuwuliziganye nga tugenda maaso n'okukulaga ekiri ekawempe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubanga asaggula akalulu nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp